toyanze gomulonja tulaba ko BBS Telefina eyaffe olwalero lunaku lwa Monday jukira nti buli lwa Monday okuva sawa 2 paka sawa 3 tuba mu program tuzimbe era lunaku olwalero nga bulijjo omutestes era omwanjizo wa program eno nze Annual Katamba okutusako buli kyonna kyonna kitugenda okukonako nenga tugenda kuba tutunulidde buli kyonna ekigwa mu kowe eri ebyokuzimba tutunulidde ekisawo kyonna kyonna eky'ebyokuzimba mu program eno tuzimbe era tuze tukona ku nsonga nyingi nnyo kakasiza ddala nti gwe atagwa program eno olina kyojjeemu gwazimba otegedde kyogenda okuzimba gwateekateeka okuzimba otegedde kyolizimba n'olwekyo programu eno ya mugaso nnyo gy'oli n'olwekyo tosaanidde kugisubwa buli lwa Monday okuva ssaawa 2 paka ssaawa 3 bannaffe aba Namulondo Investments ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekizimbi kyekivunaanyizibwa ku programu eno era be batutembeeta ne batutuusaako abasomesa ab'enjawulo abazze batusomesa mu programu eno tuzimbe n'olwekyo oyinza okuba nga olina omukugu gw'oyagala okubaako n'ekintu kyakukolera osobola okutuukirira aba Namulondo Investments bajja kuba nga bakikumalira ekyo bajja kuba nga bakutuusaako ku muntu oyo agenda okuyamba mu nteekateeka eyo ate oyinza okuba nga wazimba ebizimbe byo naye ng'endabirira yaabyo ekufuukidde ekizibu era nawo okukwasa abakafulu mu kulabirira ebizimbe be Namulondo Investments genda weekatwe ku kizimbe kye kyamuganzirwazza ebigambo byonna bijja kuba nga bikutambulira bulungi nnyo mu program tuzimbe olunaku olwalero tugenda kutunuulira enkuba ya plaster no twagala tumutegeere bulungi nnyo kyeki abasinga obungi tukoma kukitegeera butegeezi plaster waliwo n'omusenyu gw'empulira gwe bagamba nti guno baguyita plaster guno gwa plaster kakati lunaku olwalero ebyo byonna bye tugenda okunyonyoka mu programu yaffe tuzimbe naye nga sirinzeka ndina omukugu agenda okututembeeta mu nsonga eyo era ya engineer Juko owa Juko Construction tuli naye njagala asooka abuze kuba tulaba ssebo ate oluvannyuma tweyongereyo ssebo. Mbalamusizza nnyo bassebo ne bannyabo mwenna abatulaba mu kiseera kino nammwe abawulira nga tuli ku BBS Telefina okuba nti nno ejja ne tusanga eno ku site gye tubeera okujja okuba nti eteekateeka ebyenzimba ate n'ebibatuusaako. Amannya nze Engineer Juko Fred era buli lwakuna mbeera ku CBS ku 88.8 okuba nti nno mba nsomesa ku byakuzimba ku ssaawa 8 wonna tubeera mu byakuzimba tewali kirala kyonna. Kati abatulaba ku BBS olwaliro kyogenda okutusomesa twagala tutunuulire enkuba ya plaster okusinga ddala gwe tugenda okutunuulira kubanga bingi nnyo bibeera mu kuzimba oba ku kizimbe naye tuze tukona ku bintu ebyenjawulo kakati njagala nga biri tusoose ne tubiwummuzaamu katusooke tuwa omwagaanya eri abo abali mu kuzimba naye nga batuuse ku mutendera ogwa plaster obanga kati watuuse addako plaster twagala kumanya plaster ono agasaaki ku nnyumba omwo mwonna oba ozingira n'ekyokutunnyonnyola plaster ono kyeki omuntu asobola okukitegeera obulungi sebo. Plaster ku nnyumba mukulu nnyo era yeetaagisa nnyo. Plaster alina ebitundu byagendamu ate ne byatagendamu. We tuba tukozesezza blocks zaffe eza 99 naddala mu kuzimba ebikomera tetutera kubako plaster kubanga wo kyo okozimba 99 nga side yonna wanyiridde bulungi. Plaster tumutwala nti kye kintu ekinyiriza omulimu kubanga tuzimba bricks obutafaali bwaffe buno bw'ebbumba tebusobola kunyirira kusigala kisenge nga kirabika bulungi osobola okisiiga erangi. Ekitegeeza nti olina kubako plaster n'oteekako ebyuma byaffe bye tukozesa okunyiriza omulimu ogwo ne waba nga waseerera bulungi ate n'oba nga osobola okusiigako erangi. N'olwekyo ogwo gwe mugaso gwa plaster kubanga plaster talina bugumu bwayongera ku kisenge kubanga kasusu kayita kungulu ku kisenge yanyiriza bunyiriza nga bw'oba nga ova awaka ne weesiiga ebizigo tebigenda kuteekako lugoye oba oyambadde olugoye lwo ng'oggumidde kuba tosobola kuyita bwereere naye weeteekako akazigo okusobola okunyirira. Kati plaster oyo naye nga talina bugumu nti ekisenge ojja kuzimba nga kinafu okikube plaster kiwanirire n'ennyumba ginnewaayo waggulu nedda. Yesebo kakati nga tutegedde
plaster chechi nengeri gyotunyonyodde ensonga eyo kakasa ddala bulungi nti kati abatulaba batandise okugoberera obulungi twagala tumanye akasusu ako oba akaziga akagenda okusiigibwa ku kisenge kyaffe okweteekerateekera okusiigako langi ekisenge kyaffe kinyume plaster oyo tugenda kweyambisa musenyu kikaaki okumukubako ku kisenge ekyo sebo plaster tulina omusenyu ogwa plaster tuguyita river sand ne tubeerawo n'omusenyu ogw'ennyanja tuguyita lake sand. Omusenyu ogwa plaster guva mu migga gusimibwa mu migga awabeera ebitoogo kwegamba guli soft nga olaba obuwunga. Ate omusenyu ogw'ennyanja guva mu bitundu ku nnyanja gwe tuyita lake sand. Kakati plaster ono bw'obanga omukuba ku kisenge tabulamuko ku lake sand kubanga lake sand omusenyu ogw'ennyanja gulinamu obuyinjayinja obwo obuleeta enkwaso mu musenyu guli ogw'olufuufu tegwagala kuba gwokka. Abasinga plaster bamukuba yekka ne settingi y'omusenyu ku kisenge ogutaliimu gw'amayinja si ye settingi y'omusenyu ogulimu ogw'oluyinjayinja. setting tuba twogera ku bbanga ligugenda okumala nga gukala n'okukala amangu n'okubanga mugumu obugumu bw'omusenyu gw'okubye plaster nga okozesezza guli ogw'omugga gwokka nga tutabuddeemu gwa nnyanja si bwe bugumu bw'omusenyu ng'okozesezza ko n'ennyanja ng'ogitabuddemu. Era ebifo ebimu tukuba plaster oyo ku bisenge naye nga tukozesezza nnyanja yokka ate lwakuba nti omulimo ate awo guwanvuwa nnyo kubanga ennyanja ogenda okuzibikira obutulituli obwonna buno bumalamu. Omuntu yalikoze omulimu meters nga 15 square ku 15 no futi 15 square ku futi 15 aba tasobola kumala mulimu ogwo kubanga aba ali mu buntu obwo okubuzibikira. N'olwekyo plaster oyina omutabulamu ennyanja asobole okufuna enkwaso. Katwagala tunuulire plaster kiki kyayamba ku nnyumba. Plaster bw'oba omukuba okuva waggulu ku kisenge gezaako okulaba nti okutte line eva waggulu okutuuka wansi. Line ogikwata otya? Tukozesa birigi gye tuyita plumb bob nti akantu ako kakwata obutereevu bw'ekisenge okuva waggulu mpaka wansi. Ebiseera ebisinga bwe tuba tuzimba ebisenge bino bimanyi okwesikamu kubanga omuzimbi tabeera omu. Oli wazimba koosi 6-7 enkeera osobola okuteekawo omulala ate najja n'asanga nga tagoberedde kya munne. Plaster kye kintu ekijja okugolola omuntu okugolola ekisenge oli we yakoze ng'akyamizza kyo ne kigololawo. Akati birigi zaffe ezo tukwata geeji okuva waggulu ekisenge gye kiva mpaka wansi. Era otumaliriza ne tuyisaamu n'emiguwa mu geeji ezo nti omusenyu gwe tugenda okukuba mu makkati mwe tutadde geeji zaffe nagwo gusobola okuba nti nno gugoberera ekivudde waggulu ne gukireeta wansi. Kakati awo n'olyoka otunuulira ekisenge nga kiri mu layini emu. Abantu abasinga abatali bazimbi ekisenge nga tekiteredde tebakimanya. Naye omuzimbi bw'ajja n'omuntu azimbyezimbyeko amanyi nti ekisenge kino tekyatereera. Kati plaster abika ebizibu byonna ebyasangibwa ku kisenge. Oyinza okuba wali ozimba enkuba n'etonnya amataffaali ne gakulukuta ng'agamu gakulukuta nga tegajja bulungi. Kakati awo ojja kuba plaster watereere. Oyinza okuba wali ozimba ekisenge okukyama nkyogeddeko. Bwe tumala okuzimba ekisenge tuteekamu pipe ez'amasannyalaze ez'amazzi n'ebirala byonna bye twetaaga DSTV mwegenda okuyitira kamera waya zaazo mwe zigenda okuyitira ne wesanga ekisenge okitemyetemye. Ebyo byonna obiteekako nga tonnakuba plaster. Tuyina frame ez'enzigi munda emyango ogiteekamu nga tonnabakuba plaster. Tuyina amadirisa ogateekamu nga tonnakuba plaster kubanga toyinza kufikisinga ddirisa nga totemye liyingire mu mataffaali esayidi ne sayidi.
okujjako bw'oba ogenda kukozesa amadirisa aga aluminium kubanga ye aluminium materials zo ziyita ku kisenge kungulu kwezikwata teziyingira mu kisenge munda kati olina okusooka okuteekamu ebintu byonna ebigenda okuyita mu kisenge ng'ekitegeeza nti plasita waffe ono yakola ki yasembayo era enkuba ya plasita ku kisenge nga tukyali ku nkuba ya plasita bw'ava waggulu tulina DPC gye tuteeka wansi ku foundation tiwe tuzimba foundation tuteekawo ekiveera ekisobola okupreventinga obunnyogovu obuva wansi okwambuka waggulu kati we tuba tukuba plasita tetukuba plasita n'ayita ku kiveera ekyo mpaka wansi kubanga twateekako ekiveera kyaffe ekyo ekitangira amazzi agava wansi ate gasobole okugenda mu bisenge by'owaggulu plasita wajja akoma ku kiveera ekyo wekinyininyini wekyakoma najja n'atuulako era nti bwe tuba tuzimba ekiveera ekyo tukiyisaamu ne wasigalayo yinki ng'emu kitundu erindirira plasita okuva waggulu oba yinki ezibbiri okwerinda sibuti plasita wajja atuula ku kiveera kakati ekiveera ekyo oba tewakiteekako kuva wansi n'okuba plasita n'ava waggulu n'ayingira mu wansi mu area ya foundation eri gye wafiiringa ettaka kiba kitegeeza nti amazzi agagenda okuva wansi gagenda kwambuka mu plasita kubanga twali kaveera katangidde mazzi gali gagenda kwambukira mu plasita gagende mu bisenge waggulu omulimu ogwo guno ogw'okukola plasita n'okukola finishes z'ennyumba yo ojja kuba ogumaliriza ogukola naye amazzi gano bwe ganaalinnya n'osiiga erangi ojja kusanga langi evaako kubanga langi yonna gye tusiiga tekwatagana na mazzi gatambulira mu bisenge langi ekwatagana n'amazzi esiigibwa ku mabaati so si ku musenyu n'olwekyo olina okuba plasita najja n'atuula ku kiveera ekyo ate n'oba nti finishes ez'owansi nazo we zijja zikomaawo ku kiveera ng'amazzi tegasobola kubuuka kwambuka mu bisenge waggulu. Kakati engineer nga era tukyatunulidde ensonga eyo kyenjagala abatulaba obannyonnyolemu twagala kumanya ekisenge kino kibeera lwedde kyakala kyo kyetugenda okuba ku plasita kati ebiseera ebisinga ekintu bwe kiba kikalu kirina engeri omusenyu gye guba gutakwatako guno gubeera omutabule kamota ki kali mu ratio ng'efaanana etya mu mbeera ey'okutunnyonnyolamu obunnyonnyozi akasobola okukwatako ku kisenge ekyo tuyinza kukatuukako tutya? Kirungi nnyo ky'obuuzizza. Plasita nga ayita mu inches 2 teyeetaaga kuba ku kisenge. Plasita olina kuteekawo kasusu katono olw'ensonga mwangu wa kuvaako. Era bw'osanga ebisenge ebimu nga byakyama mulimu engeri y'ebinnya ekisenge kyakyama ne kiyingira ate ne kivaayo ng'olaba nno kigenze mu inches 3 awo ky'olina okukola kwe kuddira si kirungi kumenya atoddemu ozimbe oddira emisumaali egyo nga gya inches 3 kubanga inchi 4 ejja kwonoona ekisenge kakati oddira emisumaali gya inches 3 ogende ng'ogikuba mu bricks ezo mu mataffaali ago kati awo awali ekinnya wagenda okubeera plasita omungi kakati emisumaali giri we ginywerera mu kisenge giyambako moteri ennene okugirera ne watazitowa nnyo kubanga musumaali guyingidde mu kisenge wawanvu ayita ogukuba kufuluma nti onooba okuba plasita gujja kubanga gusigala ebweru kakati omusumaali ogwo ne gulera moto eyo gy'ogenda okuteekako nga nnene weobanga awantu wasiba mitayimbwa tugambe ebbiimu zaffe zikyama columns zikyama empagi zikyama nosanga nga wanene woyina okuba plasita tema onoonye omutayimbwa olete welda akwokera obutayimbwa obufuluma obugenda okulera omusenyu guli omunene gw'ogenda okuteekako omusenyu omunene ogwo bw'oguteekako nga tokoze method eyo mu kasagumala okukala ekiseera ne kitambula
ne wabaawo abalala abalina bye bakola ku kizimbe ekyo. Katugambe nti omala okuzimba ekizimbe eri abajja ne bakuba munda obubaawo obwebakako entebe ekisenge obutayonooneka, abateekayo obw'ebifaananyi, kubako obusumaali bw'engoye mu ngeri eyo nga bateekayo akantu engoye kwe zinaagenda mu ngeri eyo. Ekisenge kino kifuna vibration, kifuna okukankana. Kakati okukankana okwo omusenyu gulijjukira nti muzito guwateekako gutandika okuba nti no gukankana ate guli mu bbanga ate muzito. Kati gutandika okuva ku kisenge kubanga tegwafuna busumaali buli bugukwata. Kakati gutandika okuva ku kisenge. Kati ojja kusanga nga bw'onooguyitako n'okoonako bw'oti owulira kye tuyita okudoodooma, ng'ekisenge ekyo kidoodooma so nga mwakikuba kyonna, naye ng'obuzibu obulwadde bwava eri mu baakola munda ne bujja kugwe yakubako omusenyu omunene nga tokozeseza method eyo. Kati ekisenge we kitandika okudoodooma ekitegeeza nti eky'emyaka 2-3 kijja kuba kya myaka 5, kijja kuba kya myaka 2, kiveeko kigwe wansi. Kakati injiniera kyenjagala okunnyonnyoka awo tutunuulidde embeera ng'ekisenge kirinamu ensobi eyava ku kuzimba. Kakati waliwo kyenjagala okumanya era nkyali ku nsonga yange ey'okufuna akasenyu akagenda okutuula ku kisenge ekyo. Bwe tuba tuzimba tulina omusenyu, ekipimo ky'omusenyu gwe tutabula n'ekipimo kya seminti gwe tutabula. Njagala kumanya obuka bw'omusenyu guno ogutabula ne seminti bwe bumu n'obuka obubeera mu plasita n'obuka obutandika okusiba mota negenda okusiba amataffaali ag'ekisenge, oba obuka bwa plasita bwo bwanjawulo n'obuka obuzimba ekisenge nabwo bwanjawulo. Plasita, omusenyu ogwa plasita seminti waago aba mungi kubanga kye kintu ekigenda okubeera ku ngulu ebbanga lyonna. Bwe tuba tuzimba amataffaali tutabula seminti okuva ku gaali 5 okukka wansi. Nti egaali 5 seminti aba mulungi, egaali 4 bino ebizimbe ebyakalina bye tuzimba seminti aba mulungi kusinziira wa wogenda okukola, ate tuzimba n'egaali 3 ku bino ebizimbe bye tukola. Kati awo ekitukozesa egaali ezo ogenda kukola wa? Ogenda kuzimba kifo ki? Kiina obuzito bula bwe kigenda okwetika awo w'okola? Oba ozimba amataffaali gagende waggulu ekisenge okizimbe kiggwe? Kane plasita bw'atyo bw'ali. Plasita akubibwa mu septic tanka. Lesho entabula gy'okozesa si kyekimu n'entabula ey'oku kisenge wano ekyambuka waggulu. Plasita akubibwa ku ceiling waggulu. Entabula teyenkanaakana era nayo akisenge. Jjukira septic tanka mugenda kubaamu mazzi ebbanga lyonna. Bwe tuba tukola mu septic tanka tulina entabula ya mirundi 2. Tuyinza okukola eggaali 2 ng'ezo ze zisemba, si nnungi kwongerako kufuuka 3. Oba okukola eggaali emu eggaali 2 kasawo ka seminti, oba okukola eggaali emu n'ekitundu kasawo ka seminti. Okukekkereza tosukka gaali meka 2. Kakati ate olwo ne twambuka ku kisenge waggulu kubanga kyo kibeera kikalu nga tekirina mazzi. Ekisenge kyaffe kino ekyo eky'obusimba bwe tuba tukikuba plasita tukola eggaali 3. Ekinene nnyo bannaffe ab'ennyumba entonotono ez'omu byalo bakozesa eggaali 4. Tosukka 4 ng'okuba plasita kweyongerayo. Wali gambye nti osobola okuzimba amataffaali n'okozesa eggaali 5 n'okozesa eggaali 4 okusinziira wa w'okola, ate n'okozesa n'eggaali 3. Kakati plasita gwe mu kukekkereza tosukka ggaali 4. Ajja kuba mugumu, naye ajja kuba mugumu ng'omusenyu gw'okozesa gufaanana gutya. Omusenyu ogulina ebbumba gumalamu seminti amaanyi. Omusenyu ogulimu ettaka gumalamu seminti amaanyi. Omusenyu ogulina olufuufufuufu olufuumuuka ogwo n'ogukwata n'ogukwata mu bbanga ne guyiika wansi ne muvaamu enfuufu eyo efuumuuka gumalamu seminti amaanyi. Kozesa ebyo eby'eggaali 4 ng'otegedde omusenyu gwo gwe guli ogutuukiridde. Kubanga ebbumba
ebitiyo bibiri ebyebbumba n'obiteeka mu nsawo ya seminti amaanyi gagiggwa. Kiringa wotwata ekitiyo kimwe ekyettaka n'okiteeka mu nsawo ya seminti amaanyi gagiggwa. Kwegamba ye seminti ayagala bbumba tayagala ttaka. Kakati ceiling waliwo ceiling zetukola ez'obutimba expanded metals ez'engalama. Kakati tetusukka gaali bbiri kubanga bw'osukka eggaali ebbiri awo era oba ojja kufuna okwatika olw'ensonga nti siiringi ezo ez'engalama z'oyogeddeko bwe tumala okukola fuleemu eyo tuyiwayo omusenyu munda oguzimba mu katimba ne gulindirira omusenyu gw'oli kuba wansi ne gugukwata. Kubanga bw'okuba omusenyu wansi nga tewayiwa munda mu katimba tegugenda kufuna kukwatibwa. Abamu baddira omusenyu oguyiwa mu katimba waggulu ne bateekayo nga munafu. Kakati ate bwe bateekayo nga munafu olwokuba tewali muntu agenda kubeerayo na kunyirira kuliyo. Bwe bateekayo omusenyu omunafu ate eno wansi n'okuba omuka. Guno omusenyu omuka kye wayisa omuka ogulina seminti awerako tegukwatagana na seminti munafu. Bwe gutuuka ku munafu ate gukutula buli obunafu era okwatika ne kukola ki? Ekitegeeza nti ceiling giteekemu eggaali bbiri kasawo ka seminti. Bw'oba okuba wansi eno tosukka gaali bbiri naye bino ebizimbe byolaba bye tuzimba ebyakalina ebyo ebinene tukola eggaali emu n'ekitundu ne tuteekamu ensawo ya seminti ng'omusenyu gwaffe ogwa pulasita gwe tukozesa tugwekakasa ate tutabuddemu n'ennyanja. Kati ng'ekitegeeza nti enkokoto gye twayiwa kubanga nayo tukola wakati w'eggaali emu n'ekitundu n'eggaali emu ey'omusenyu ne tuteekamu ensawo ya seminti. Enkokoto gye twayiwa n'omusenyu leso gye tukozesezza okutabula pulasita bigenda kukwatagana n'omusenyu guli ogw'enkokoto amaanyi gabeere kimu. Kakiringa nga woonoddira ennyumba ogizimbisiza amataffaali ga ttaka si mwokye n'okubako pulasita. Mu myaka 2 oba 3 pulasita agenda okulaba ng'ekintu kyali nakyo tebakwatagana. Liri ttaka ate muno omuseminti takwatagana na ttaka. Kyenkugambye nti woddira ekitiyo ky'ettaka n'okiwa mu seminti takwata. Ate ettaka ly'amaanyi okusinga seminti. N'olwekyo pulasita bw'atyo bw'atambula. Tokola nsobi kukekkereza ng'okuba pulasita n'okekkereza seminti. Toyanza nnyo toyanzege omulungi atulaba ku BBS telefina eyaffe tukyagenda mu maaso n'okwongera okunnyonnyoka engeri y'okukuba mu pulasita. Olunaku olwaleero gwe tutunuulidde pulasita yeyekka gwe tutunuulidde olunaku olwaleero mu programu eno tuzimbe. Naye tugenda kusooka tuwummulemu katono nnyo nziggyewo obubaka buno ngenda kukomawo ate tweyongereyo tova ku BBS telefina yaffe tuli mu programu tuzimbe. Kulikayo nnyo mu kuwummulako tukyagenda maaso ne programu yaffe tuzimbe. Nze Annual Katamba ndine engineer Fred Juko olunaku olwaleero tugezako kulaba nga tunnyonnyoka enkuba ya pulasita oba n'okugoberera amateeka gonna ag'ekizimbi agakwatagana ku nteekateeka eno ey'okukuba pulasita ku bisenge byaffe. Engineer bwe tusembedde mbadde n'ekyenjagala okubuuza nti okusinza bw'otunnyonnyodde njagala kumanya pulasita ono gwenkuba wabweru ne pulasita gwengenda okukuba munda enkuba ye yemu bwe tuba tutandikirawo sebo. Weebale nnyo. Pulasita akubibwa wabweru n'akubibwa munda buli kimu kisinza kikyogenda okukolawo. Ku bisenge ki kyogenda okwongerako ng'oli munda? Ebiseera ebisinga ku bisenge by'omunda twongerako langi yokka etali siiringi. Kati ku bisenge kwe tugenda okwongera langi bwe tumala okukubako pulasita tugezaako okulaba nti kino ekyaffe kye tuyita ekipande mwe kiyitira kirekamu bulayini ng'olwo tutereeza ekisenge kyaffe okukitereeza obulungi. Kirekamu enkuubokuubo mwe kigenda kitambulira olw'obuyinjayinja buli obuli mu pulasita mu musenyu. Kakati tulina kye tuyita gudumala ekibaati ekyo ekigazi akanyiriza akaweweevu ako era kalina ne hando yaako olina wookwata kakati n'olyoka oyisaako ku kisenge n'ekisenge kyonna ne kibeera smooth nga woolaba nil ow'owansi seminti bw'abeera. Kakati awo kiba kitegeeza nti otegese ekisenge w'ogenda okusiiga erangi awo nga wa langi
era tujja kulaba mu maaso eyo nti n'oba ogenda kusiiga langi ate olina kyoyongerako. Kakati awantu w'ogenda okwongerako dizayini endala zonna z'okyakola mu nnyumba yo nga bwe tumala okukuba pulasita ku bisenge, tulina amakoona zikonisi ze tukola waggulu eyo, tulina ebimuli bye tukola ku ceiling. Kakati awo kitegeeza nti wano w'ogenda okwongerako dizayini endala yonna mu kunyumisa omulimu gwo, olekawo kipande kiri ky'oba okubye ng'otereeza pulasita oyo kwata layini, tosiigawo gudumala. Bw'osiigawo gudumala munda ate ng'ogenda kwongerako, guli omusenyu gw'ogenda okuleeta gujja kukwata kungulu, tegugenda kuyingira mu gunne waagwo. Kiri ekipande kye tukozesa kituyamba kuleka busenyusenyu obwo nga buyimiridde, nti omusenyu omulala gw'okubako guyingira mu busenyu obwo ne bikwatagana olwa seminti oli gw'okozesa. Ebeera ng'empangi. Kakati newe bisanga nga wali thumos waseerera, enkwasa eri tesobola kukwatagana kuba buli obuyinja bwonna oba wabunyiga ne bubuliramu. Kakati wabweru ebikolebwayo bingi. Oyinza okukuba pulasita ng'ojja kuteekako gye tuyita texture, abamu bamuyita paste. Guno gulangi ogugumu ogulinga era pulasita. Ogugumu ennyo ogwo ogulinga pulasita. Texture. Kakati wo okuba kipande kyokka. Era kyandibadde kirungi okireke nga kina laafu mungi nnyo okusingako wali awalala, kubanga ye texture bw'omuteekako olwedda ajjiramu obuyinja bwamu obwateekebwamu, era bwe bukuyamba okukola enkuubo ezo z'olaba ezibeera mu wabweru awo mu luyinja olwo oluteekebwako. Bwe ŋŋamba oluyinja, olwo oluyinja olwaffe olwedda olw'amashini eyafuuyibwanga. Kakati eyo gye tuyita rough cast. Eyo rough cast, kati rough cast eyo tetukyagikozesa nnyo, tukozesa paste. Paste akozesebwa kipande ekyo ne kibanga kirekamu obuntu obwo. Kakati awo nga tetunaba kugenda wala, kiyinza obutaneetaagisa kufuna te pulogulaamu nnamba ndala okulaba nti lwaki oluyinja terukyakozesebwa, kubanga ddundudde mu butuufu okululaba tulyoke tuddeyo ku pulasita waffe, kubeera nalwo lugwa mu mbeera eyo. Era kyabadde kimu ku bibuuzo bye nabadde nteeseteese n'engeri gy'okireetedde wano, lwaki oluyinja terukyakozesebwa nnyo, kuba kati ndaba abantu sikyalaba mayumba mapya galina luyinja. Abamu baluteekako perimeter fence, abamu tebakyaluteekako. Oluyinja olwo era yenkola eyaliwo. Omulembe tuguyita gwa .com. Kwanalogo twakola ki? Twavaayo dda. Ne TV twateekangako ne tulaba, ne kati omala kusasula n'ofuna ku bifaananyi ebirala ebipya, TV za digital. Kati n'olwekyo osobola okukozesa oluyinja teruwerebwanga nno terukola, naye osobola okululeka. Twaluteekamukko modification ntono nti luli lwafuuyibwanga ne lusigala nga luyimiridde, naye kati tulufuuwa. Tulina mashini rough cast machine, bw'omala oddufuuwako ate n'ofuna gudumala n'olunyigako buli ofumita ne buvaamu. Naye ate bwe tuba tukola ebifo nga zino zi public toilets ez'oku nguudo, ez'amasomero, tufuuyiramu oluyinja, kubanga lwo buli obufumita bulemesa omuntu okwonoona ekisenge ng'ali munda. Kakati kubanga buba bumufumita. Kakati awo tusigalira odukozesa mu bifo bwe bityo okwewala okukyafuwaza ebisenge, kubanga g'amasomero n'enguudo zino toyiretiza enguudo zino eza KCCA, bw'otakolayo mu nkola eyo weesanga ekisenge kyonna nga tosobola kiyingira. Kakati oluyinja lwo netuluteeka ku bbali, tugaa nti awo oluyinja lwo lwasigalira tululeke mu kabuyonjo, tululeke ne ku bikomera. Oyagadde okuteeka ku kikomera ne mu kabuyonjo bwe zito ez'abantu abangi, so si ey'amaka. Obuyonjo kubanga obuyonjo busimbuka mu maka, gwate obanga abantu b'omu maka obaziyiza engeri eyo, ekitegeeza totuula nabo kubabuulirira nti toyireta erina okubeera bweti ne bweti. Kale nno n'olwekyo oluyinja lukyagenda mu maaso naye nga lukola mu bifo ebyo. Kakati ebisenge byaffe bino ebyebweru tuyinza okusalawo tugenda kusibako half bricks era bannaffe bajja zirabako nga bwe zifaanana.
oba amayinja naku zino ndaba n'enteekateeka y'amayinja. Enteekateeka y'amayinja tuyinza okuba nga tugenda kusibako wall threats kubanga amayinja waliwo agasibibwa wansi ku misingi ge tuyita broker threats ate ne wall threats. Kakati naye nga amayinja ag'oku bisenge tosobola kusabika kisenge kyonna nnyumba yonna kuva wansi mpaka waggulu, era ojja kulekamu gap ezimu nga zijja kukozesebwa ebintu ebirala. N'olwekyo wabweru yo okubayo mu nkuba ey'enjawulo nga si ey'omunda, era ojja kwesanga nga wookubye plasita n'oteekako gudumala ne waseerera bulungi nga bye bisipi by'ennyumba byokka. Ebifo ebisigadde bw'oba okuba plasita obireka biri rafurafu nga birindirira ekintu ekirala, either kusibako half bricks, ate wonoosiba half bricks oyinza okuleka nga oyinza obutakubirawo ddala plasita yenna, olw'ensonga nazo zinyumirwa nnyo omusenyu guli oguzikwata nga gusanze rafurafu oli ow'amataffaali. Kati okusiba kw'omusenyu ogusiba akataffaali kaffe kano ka half bricks ne buva ku raafu eri ku kisenge y'amataffaali ate ne ku kataffaali akeeno, awo ne bikwatagana bulungi nga tokubyeko plasita yenna. Naye wonooba ng'onookozesa pesti texture, kubako plasita waffe muleke ng'ali rafurafu nnyo obuyinja obwo bugenda buyita, kati texture oli ajja kuyingira mu butulituli obwo asetinge bulungi. N'olwekyo plasita bw'atyo bw'atambula ow'ebweru ne munda. Kakati injinira waliwo ekirala kye njagala okumanya. Kati tukyali ku mbeera eno yakubaako kye tugenda okwongereza ku plasita waffe ono. Twesanze nti tugenda kusiiga langi ya pesti otunnyonnyodde bulungi nnyo, nesinga ebira langi eno eyaffe eya bulijjo eno ey'okusiiga. Plasita ono alina engeri gy'ayinza okukosaamu langi gye ngenda okusiigako, langi nga langi so si omulimu gw'okusiiga, naye tutunulidde langi nga langi. Langi gy'ogenda okusiiga munda kisinzira ogyetaaga otya. Plasita ebintu langi gy'ogenda okuteekako olina by'olina okusoosaako. Langi yaaki? Ebyo bintu ebyo bikulu nnyo. Bw'oba ogenda kusiiga ku plasita langi ey'omunda gye tuyita silk mu kiseera kino, kubanga era ojja kutuuka ekiseera kikyuke, tulina gye tuyita langi gye tuyita plasita primer, oba abamu bayita undercoat, naye byanjawulo. Plasita primer enkwaso eyamuteekebwamu nga bakola ate si yenkwaso eya undercoat gy'osanga nti eriko kigambo undercoat. Kiringera wosanga amannya ga langi nga yonna y'amazzi naye nga ganjawulo. Ekisenge ky'ogenda okusiigako langi ey'omunda, okukinyiriza obulungi sooka okisandinge ne sandpaper n'oluwawu, kijjeko obuntuntu bwonna obuyinjayinja bwonna obuba buliko. Oleete bye tukozesa nabyo bya mirundi ebiri. Tulina whiting ajjira mu kasawo nga woolaba akasawo k'obuwunga, tulina fira ajjira mu bupakiti ak'ekiremu. Kakati whiting ebyo byonna bikola omulimu gwe gumu, kunyiriza kisenge munda. Nti wali oteekako gudumala era erina bye yaleka obuntuntu obwo. Kakati tulina kye tuyita scraper, escripinga ekisenge okugyamu obuntuntu obwo bwonna n'oleka oteekako oluwawu. Kakati otabula langi yaffe eri ey'amazzi gy'ogenda okukozesa esookako oba undercoat oba plasita primer, n'otabula mu bintu byaffe ebyo fira oba whiting ajjira mu nsawo, n'otabula nga otabula luzizzi olugenda okusobola okukozesa ng'ofiiringa okozesa scraper oba okozesa gudumala. Scraper katonotono kazibikira ennyanfa n'obuntuntu obutuli obutonotono, ate gudumala ezibikira ekintu ekinene. N'omala ekisenge okukizzaayo okubeera ddala smooth bulungi nnyo, n'okiyisaako oluwawu n'olyoka otandika okusiigako erangi. Kakati langi ki egendako? Awantu w'ogenda okukozesa langi nga y'amafuta, aye tokozesa undercoat kwa mazzi kubanga tebigenda kukwatagana. Enjini eyo ndaba nga ntuttemu omusomo gw'okusiiga langi. Ntunuulidde plasita ono alina engeri gy'agenda okukosaamu langi eyo. Emitendera egyo gyonna tugiyiseemu. Naye njagala kumanya plasita y'asobola okukosa langi enkuba ye
ng'omukubi wa plaster yine enkuba gye yamukubamu langi langi negiramu awo kikulu nnyo langi ejjayo ebinnya byonna ebyala byewaleka mu plaster byonna ne biba nga byeyerula ekirala plaster ono akosa langi ng'alinyisizza amazzi okuva wansi mu foundation langi netandika okubambuka butulaba ebisenge bibambuka bivaako lw'amazzi langi si yebeera embi n'ebisenge ebyo bibambuka olw'obunyuukirivu buli obuva wansi obuzzi obuva wansi obwo era olangi oba ogikosezza tekoze mulimu gwayo mu nkolayo gye tuyinza okuba nga twabuusizza amaaso mu kukuba plaster ku kiveera kiri kye wayogeddeko plaster najja n'ayita ku bbali w'ekiveera n'akonekitinga ku foundation ku mataffaali gali ag'omusingi plaster alina kujja n'atula ku kiveera nga tafulumye tajja kufuna bulikeji buli obwambuka oba obuzizzi bwambuka waggulu yesebo kati injiniya nga tumaliriza kuba akaddeko katuweddeko njagala kumanya singa omuntu nga badde akuba plaster neyesanga ng'ekisenge kirina olwatika naye olwatika olusobola okugumiikirizika naye ng'ate luyinza okukosa omulimu gwe singa omuntu asanga olwatika mu kisenge aluyitako atya otyo kibuuzo kirungi nnyo abasinga bwe baba bagenda okusiiga ennyumba n'asanga olwatika tulina enjatika za mirundi esatu tulina olwatika olujja mu kisenge n'olulaba munda n'olulaba n'ebweru tulina olwatika lwolaba mu plaster sayidi emu ng'eri terwafuluma kakati olwatika olwokusatu nti luvudde wansi oba luvudde waggulu ebintu ebyo byonna bitunuulire olwatika oluli sayidi emu nga lunene nnyo wabaawo okukosebwa kw'amataffaali gali agaazimba naye ng'okukosa okwo tekusobodde ate kufuluma mu kisenge ky'ebweru awo nno osobola okuvumula n'otemawo plaster oyo olwatika olwo tutunulidde ku mukubi wa plaster nga yasanze olwatika mu kisenge aluyitako atya kati wanti olwo talina kusiigawo nga tamaze kujjanjaba lwatika wa plaster amala lwatika olwo ddugaziya ne lugaziwa akabadde akatono n'ayirula ne sikuripa ye ne wagaziwa n'addira waitingi oli n'amutabula n'alufiiringa ne lujjula olutagguse akuba plaster abera ne whiting engineer tuyinza okutabula ebintu bino njaga tutunulire akuba plaster bwasanga olwatika bwasanga olwatika aluyiteko atya mu mbeera eyo bwebali nnyo kakati akuba plaster wasanga olwatika awo tulina enjatika za mirundi ebiri eziraga by'olina okukoza by'olina okugoberera olwatika oluvudde waggulu nga lukka ku nnyumba eyo nga si yakalina lutunule oba lufulumye wabweru olwo obuzito buba bwava waggulu tulina obuzito nga tutaddeko akasolya ku nnyumba obuzito obwo ne bubanga bwali bw'amaanyi katugambe nti amataffaali wazimba akataffaali ka 6 otaddeko ku nnyumba oseresezza amategula gatwala emiti mingi kati obuzito buva waggulu bumenya ennyumba olwatika lukkirira ekirala olwatika gwakuba plaster oba olusanze nga luva wansi era ne lugguka emabega eri era tolina kubawo plaster ng'olwatika olwo olusanze kubanga nabuli bufira tebujja kusobola kuluzibikira sooka onoonye gye lwava oyinza okuba nga wewasetinga ennyumba baali bazzaawo ettaka eryo mu kuddawo gwe yasima omusingi tewamala gobera lwaki wano lirabika ng'ettaka eryaddawo obugumu bwa wano ne sayidi eno nga si kyekimu wano waali basimyewo septic tanka baali basimye ekinnya oba ekisuulirwamu kasasiro kakati awo amataffaali gaawo gasseeko yinki ng'emu gatandise okuleeta olwatika olwo nga lwambuka waggulu olina kusooka kukolayo waliwo enjatika ze tusanga nga tolina kukola wansi ne waggulu nga tolina kukolayo wabula enjatika ezo nga zajja mu kuzimba kye tuyita straight joint oli n'azimba straight joint mutaffaali najja nga straight n'azimba koosi endala straight n'azimba koosi eyokusatu eyokuna nga zonna ziri mu straight joint naye ng'eri emabega yonna asibyeyo bulungi kakati awo kyolina okukola oleeta ze tuyita payan embaati zino ezigira mu loolo n'okutula embaati zo za fuuti nga 3 oba 4 kakati n'oddira omusenyu ogwasiba amataffaali gano gwe tusibisa amataffaali nga okusiba ku linne waalyo omusenyu n'ogenda ng'ogujjamu yinki ezinga 2 okuva wabweru
w'ettaffaali okuliyingira inches nga 2 n'otema joint ku joint amataffaali ogo nga tugazimba kakati joint sezo zonna n'ogenda ng'oziteekamu payan ogenda kubanga ovumudde olwatiko olwo obuteeyongerayo kutambula kubanga awali straight joint payan eno ekoze eki egasseewo era n'ozibikira kaseminti akasenyu kaffe akakwatagana ne leso eri gye wakozesa gwe bw'ogamba nti nno olw'okuba nti nno nzibikira lwatika ntaddemu ka payan kantabule kaseminti kakannyo tekagenda kukwata na musenyu guli kajja kubuukamu ko kasigala eno nga kali bweru kuba tekajja kusobola kusanga musenyu guli bikwatagane bulungi. Esebo kale injini yakadde ko katuliiridde empinga naye toyambisa obudakiika buno kamu bubiri osibula abatulaba sebo. Basebo ne bannyabo mwenna abadde batulaba ku telefayina mwebale nnyo mwebalire ddala nga n'abeeyanjudde nti amannya nze yinginiya Juko Fred. Gwe nga toli muzimbi genderera beera ku telefayina owulirize biki ebisomesebwa bagenda okukolera omulimo gw'abazimbi nga tebakoze ensobi. Ate gwe omuzimbi tofa ku kasente katono kakuweereddwa, kola omulimo nga mulungi, oba wagubalira ennaku 2 gwongeremu olwo endala 2 okolere ennaku 4 n'omulala ajja kujja alaba omulimo gwo gw'okoze nga mulungi asobole okuwa omulimo omulala. Ekirala w'obudde omulimo gw'omuntu naddala plasta kubanga gwe mulimo ogusembayo ku kizimbe ky'omuntu togupapiramu guwa obudde obenga ogukola bulungi. Ekirala gwapatana ensonga endala eyonoona emirimu kwe butasasula bakozi. Sasula abakozi ssente zaabwe bulungi obawe emmere muba nga mwagiteesaako bakola omulimo nga basanyufu n'omulimo gwe bakoledde gujja kuba mulungi. Tumidde nnyo bakama baffe abatuwa emirimu n'abeewaffe eri ekaliisize matale gye nzaalibwa tibannaye mwebale kubeerayo. Tweyanza nnyo tweyanzega omulungi atulaba ku BBS telefayina eyaffe program tuzimbe bwetebweta mu lunaku olwaleero mbadde ne inginiya Juko Fred. Enteekateeka bwetebwebadde tubadde tutunuulidde plasta tetugenda kusukkawo wano tugenda kusisinkana Mandejja. Njagala okwagaliza ekiseera ekirungi nange kantumire ku beewaffe essinga eri Emityana mu Kiyinda nammwe mbatumiddeko nnyo mwebale kulaba BBS telefayina eyaffe. Njagala okubagaliza ekiseera ekirungi. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja.